Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ery'olutwe. Eddagala ly'olutwe nina linnabawaale nateekayo ku channel yaffe n'eyitibwa Kyayiti. Liteekayo naye abasinga bagamba nti bye nayogera bya mu kyalo nnyo, eno mu kibuga kizibu bifuna. Bwe mutyo bwe mwaŋŋamba. Kakati mulimu eddagala ly'olutwe nga lyangu nnyo nga sizzibu. Naawe wali mu kibuga ng'osobola oddifuna n'olikozesa. Okusingira ddala olutwe luli nnyo okusinga mu baana abalenzi ne abaana abawala naye nga bavubuka. Omuntu abeera n'olutwe y'oyo gwabeera boogerako buli kimu, ne bamusibako buli kintu, ne bamusaako buli kintu ky'akoze ne ky'atakoze ne bakimuteekako. Buli ekibuze kyonna bagamba gundi eyakibbye. Olugambo nti gundi eyaluleese ate nga si gwe waluleese naye ne bakusibako buli kintu kwegamba nga bakusaako buli kaseera omumwa nga teguva ku ggwe, nga buli muntu boogera ku ggwe, bakusaako buli kimu. Kati kyekyo n'olwekyo olutwe kwegobeera lukuliko ng'otambula nalwo. Bakuwaayiriza nekyotakoze bagamba nti gwe okikoze. Kali n'olwekyo okujjanjaba ekizibu ekyo ky'olutwe nababuulira ku ddagala eryo ne mugamba nti lya mu kyalo nnyo, kizibu ddifuna eno ate nga kituufu kuba mwalimu gwe bayita omutuba, omuti gwe bayita omutuba, ng'omutuba kiyinza okubeera ekizibu ogusanga mu kibuga wakati mu Kampala. Kali n'olwekyo kyenkusaba gwe wenna alina ekizibu kino nsazeewo mbawe ku lino eddagala eryangu ate nga ligenda kukukolera bulungi nnyo. Kyenkusaba nsaba ofune amazzi ga mukoka. Mukoka ge mazzi agabeera gatambula okugeza. Olina ofuba okulaba olinde ku nkuba emala okutonnya. Enkuba weetonya fuba okulaba ng'ofuna amazzi ago agabeera gatambula ge bayita aga mukoka. Ge bayita aga mukoka ago gola bwe gatyo nga bwe gatambula. Funa amazzi bwe gatyo aga mukoka. Bw'omala okugafuna bulungi senako oteeke mu bbaafu ogende onaabeko. Naabako gagenda kuyamba bulungi nnyo okuwona ekizibu ekyo eky'olutwe kuba malungi nnyo ku nsonga eyo ey'olutwe. N'obeera ogakozesezza gokka gaba gajja kukolera bulungi nnyo nnyo nnyo. Agamazzi ga mukoka gakola bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'olutwe. Nkugambye n'oba ogakozesezza gokka nga tolina kyotaddemu gaba gajja kujjanjaba bulungi obuzibu obwo obw'okubeera nga bakusaako omumwa, bakwogerako, bakola ki. Liri eryasooka nabawa eddagala nga ng'otunga abo ababeera bakusaako omumwa, ng'otunga batunge. Okitegeera bulungi nnyo. Kati kuli lino ddyo lyakunaaba bunaabi. Amazzi ga mukoka malungi nnyo ku nsonga eyo ey'okweggyako olutwe, gajja kuba gakukolera. Kyenkusaba ennaku zino enkuba etonnya, linda enkuba etonye bulungi nnyo. Kati amazzi agabeera gakulukuta. Omanyi wabaawo ekifo nga buli enkuba weetonnya wabaawo amazzi agabeera gakulukuta nga gagenda weekya nga gamala ne gasirika ne gataddamu kukola ki? Kukulukuta. Kati geeyo gajja kuba gakuyamba gwe bayita mukoka. Enkuba n'etonnya ne gaba nga gadduka ku sipiidi gajja kuba gakuyamba. Funa akantu oseneko oteeke mu bbaafu onaabeko. Osobola okunaabako tugeze n'onaabako ekawungeezi n'enkera n'onaabayo omulundi gumu bwotyo n'enkera emirundi ng'esatu ennaku nga 3 kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo okutereera okwegamba okweggyako olwo olutwe olubeera lukutambulirako. Bwe kityo bwe kiri kijja kuba kikuyamba. Njagadde nkabawe kuba bangi mwadde mumbuuza ffe abali mu kibuga tukola tutya okweggyako obuzibu obwo obw'olutwe. Kati n'olwekyo nkuwadde eddagala eryo lijja kukuyamba bulungi nnyo. Likole bulungi ogenda kutereera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.